Okay, Atwistoka YouTube channel kwoli era mbaniriza nnyo mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate amwekumira ku mukutu. Mungere ogenda maaso n'okuba nti ate musubscribinga amawulire tukyabaleetera amanyuvu ennyo ddala. Kaakati wano otandikidde ku lutalo olwabaluseewo wakati w'abapasita. In fact olutalo luno terwakatandika kati. Olutalo luno lumaze ebbanga ng'abapasita bano balina obutakkaanya mu nsonga ezimu oba endala naye ng'entalo zaabwe za madiini. Naye ndowooza ensonga ya leero erimu ku ggumba. Pasita Bugingo wano mutuufu kubanga alumiriza pasita munne Ssenyonga obutasasula bakozi kyokka n'akola omukolo gwa bukadde. Tujjukira nnaku nga bbiri emabega pasita Ssenyonga yagenda n'akolera mutabani we embaga eyali ey'ebbeeyi nnyo. Omukolo baguteekamu essente, ensimbi zaali mpitirivu nnyo naye ng'ate abakozi ku leediyo ye ne ku TV bali mu maziga bakaaba nga tebasasulwa, bamaze emyezi nga 8 nga tebafuna musaala. Wano nno ensonga eno yakutteko ku pasita munne nga we baterima Kambugu n'amulumba n'amutabukira bubi nnyo. Pasita Bugingo n'atabukira pasita Ssenyonga bubi nnyo. Okola otya omukolo ogw'obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi roughly yagutaddemu miliyoni nga 3 ng'akolera mutabani we embaga, naye ng'abakozi abamukolera essente ku TV ne ku leediyo tebalina kyakulya, babanja renti, bamaze emyezi 8 nga tebafuna kasente. Nno wano pasita Bugingo waabeereddemu n'ensonga. Toyinza kozesa mwana wa munno bbanga eryo lyonna naye nga tomuwadde n'ekikumi, tomuwadde n'alawensi, naye nga ate ssente mpitirivu ozissa mu mbaga ya mutabani wo. Abapasita bano eno nga bwe nkugambye nti bamaze ebbanga nga balina obutakkaanya, naye ng'ensonga ze babadde babeeramu n'obutakkaanya zibadde zeekuusa ku by'amadiini. Ng'oggyeko era entalo ze balina, Pasita Bugingo ku sayidi ye tumulabye nti alina abakozi bangi, naye tewali mukozi n'omu yali avuddeyo nti ate abanja omusajja oyo. Ge mawulire agali eyo, mwewale kuba nti ate mwekumira ku mukutu. Mweraba.